amanyi omuliga Silveri Godfrey. Ensonga ku nsonga kale tugenda maaso mu ggwanga bingi naye sijja kubalwisaayo nnyo. Ensonga enkulu eriwo ensonga y'abannaffe ababaka ekibiina kya NUP betuyita kati betwakazizaako eri abamawale rebel MPs in NUP bebaliwa Joyce baagala ntwatwa akiikira ababaka mukyala mu kitundu Mityana district akiikira abakyala Mityana district. Owokubiri mukadde waffe Dr. Abedi Bwanika akalya NUP naye akiikira bannaffe ab'Ekimanya Masaka. Omulala addakaawo mukadde waffe Mathias Mpuuga akiikira Banyendo Mukungwe. Abo bali ku tikiti ya NUP ngenda boogerako. Then omulala tulina Lwanga akiikira Lugazi Mbwate Kamwa. Abo bonna bali ku NUP. Kakati olwokugatteku Kakande bamuta Kakande mubaka palamenti omukyala weyo Masaka. Kakande limanyiiko then n'abalala. Naye ekibuuzo ekize mu ddiiro kiva ku kinti deputy president w'ekibiina ekyo mukadde waffe Mwanga Kivumbi, deputy president w'ekibiina kya NUP Buganda Region Mwanga Kivumbi yayisiza nsaleesale wa mwezi gumu eri ababaka aba NUP naddala abo abaleka nti tebakyali maka oba tebakyali mu mulama gwa kibiina ekyo. Abadde omwezi gumu beekolemu omulimo beetonde oba si kyo kibiina kigenda basimbako abantu abalala mu kulonda okujja. Nze nno mu ndwe zange esooka egamba nti bano abantu n'ekibiina kyalawona dda okubagoba kubanga bano bamawala bawedde emirimu abatalina mpisa abatassa ekitiibwa mu bukulembeze bwa kibiina. Kati ne bwebanga ogamba nti tolina musango naye nga bo bakamu bakola nga tokyali sipiidi tebagiraba gy'oli tebakulaba nti okyali nabo baba bateekeddwa okusalawo ekidire. Naye nze neewuunya nnyo NUP okuba nti nakati abakulu ng'abo betwogeddeko Abedi Bwanika ne banne gurupu Joyce Bagandi others Bampuuga yandibadde yabagoba dda. Teri muntu agumiriza muntu wa mpisa mbi. Joyce Bagamba bw'otugamba nti bangamba neetonde ku ki? Weetonde ku ki? Omanyi kye wakola? Ekisooka omusango wakola kasooke nkunyonyole. Weekukuutiriza n'okubira ekwenyu era otambula ne Mathias Mpuuga gw'omanyi ddala bulungi nti yafuuka lebo wa kibiina kya NUP takyagalira ddala gannakivuganya era yalangirira ddala n'ekisinde kye bayita DA era nekitegereka nti mulimu n'enteekateeka y'okuba nti weebwamu n'obuvunaanyizibwa nga mugenda kusimba babaka ba palamenti lwa kibiina kiramba. Buli nga tekinnafuuka naye bwe bitandika bwe bityo. So tuyinza kusiriwaza ggwanga ddamba bw'oligamba nti bannanga ki Joyce bagala ntwatwa oli mukyala mukulu oli mukyala mukulembeze oli mugundivu oli mukyala muyivu bannanga ki bannanga bambulire omusango bwatekimenti nno eyawukanaku mugenda efuuka kaasa kyetaaga kumala kunnyonnyola omukyala omukulu gwe ku nsonga ezo nti lwedde ekibiina mwakiryamu dde olukwe baateekateeka omukolo ogw'okungubagira yali omubaka palamenti owa Kawendo mukadde waffe Ssejjerinya gw'omu ku baateekateeka gurupu y'abamawulire abaakuliramu enteekateeka yonna okulaba nti nno ku sayidi ya Mpuuga gw'omanyirira bulungi nti ekibiina kyamugoba lwa buli ake. Ate ne kino mbebaza abakulembeze mu kibiina mwebale kukola mwasizewo bulungi mwayagadde obakomere bano bafulumire ddala mubalage ddala mu audience ti bano bafu tebalina kye bayita political impact lwa kibiina bamawale beetaaga kusimbako omuntu omulala. Kati kitegeeza nti ndibadde byagala ebifo bandibadde okweteekateeka nga obudde bukyali awatali kuwannanya na kulinda ate kuddamu kwegalira bano batalina makulu. So ekibiina baakivaako dda baakiryamu dda enkwe abamu Joyce baagala weesimbe jjukira nti busigo busose nga weesimba Mityana eyo weesimbawoko ne bakuba akalulu tiketi ya DP December wajja NUP bakwatirwa ekisa ne bakuuna owangula. Kati olemeddwa okunyweza ekyoyina ate mutagala ki? Bannabyabufuzi bano munaakomaddyo okutagala nga temubeeko na mulamwa
buli muzunga buzunzi kudde no oli yali mpaka oli gundi musajja Obedi Bwanika naye akimanyi yeesimbawo ku wano emirundi ena kuba pulezidenti bwa Uganda nga n'okwoza obulwa obusukka emitwalo 2 nga tabuweza. Kyagulanyi bwe yajja Nuupu ne muwa tiketi n'alyoka awangula abantu b'Ekimanya ne bamuddiramu ne bagamba omusajja ng'abonyeebonye nnyo kati omunaazeeko ennaku. So nga tikyaliwo kyabuvunaanyizibwa okumanya wa ensobi zammwe we ziva. Muleke kwekwasa temanyi nsobi. Ensobi zammwe nesookera ddala temukyawulira kibiina. Ekyokubiri n'enkuŋŋaana z'ekibiina bwe zitwa temukyazigendamu. Njagala mbuuze lwaki temukyagenda ku kitebe kya kibiina obanga temulina nsobi? Ffe abatera okubeerako abyobuzavanti nnyo olowooza lwaki wakati wa Kapa n'omuyaayu ekapa eyaddala eyawaka bweraba nyini waka ekyamabukyami era bwetuuka waka ekyamabukyami teyitawo. So nga ate Kapa bwe okufuuka omuyaayu manyi kyekola buli etuuka ewaka edduuka emesire nebulirayo lwaki efuuse omuyaayu. Kakati mmwe kibadde kibalemesa okugenda ku party headquarters? Ekibadde kibalemesa ogenda mu kuŋŋaana z'ekibiina nga waliwo enkuŋŋaana eziyitiddwa. Juzi waliwo olukuŋŋaana lubaddewo olw'abakulembeze lubadde ku kitebe naye temwayitayo, temwaliyo. Ate muvaawo mugamba mubajjuli kakandi ne bannammwe nti ate kakati ffe batuyigganya tebatwagala, Nuupu eriyo ebizibu. Awali ebizibu teri watali bizibu. Abakyala muli bakyala bakulu, muli basajja bakulu. Tewali institution etaba na challenges, tekiriyo. Kebe institution ya Papa, kebe yaki, kebe ya dini yetugamba nti eriwo Katonda naye wabayo ebizibu byayo ebigenderayo. N'olwekyo toyinza kwekwasa asuka ng'ogamba ati Nuupu erimu ebizibu kati wa watali bizibu. Kati awatali bizibu mugende mu ggulu gye watali bizibu. Bannaffe mugende mu ggulu watali bizibu. Temulina kutubuzaabuza. Nze pointi yange enkulu egamba nti abakulembeze b'ekibiina kya Nuupu bano bandibadde babagobana dda. Muyinza mutuuka okwagira omuntu ow'ebizibu mumende ddala nti yakwata nsente z'omuwoomusolo Service Award ne yesasula ssente omukadde 5 nga tamazina kukola mulimo ne mulowooza nti mwansigaza obuganzi mu bantu. So kakitegeeza ebintu ebimu tubikolenga n'omutima ogugamba nti tuli beerufu. Ekyokubiri tusalenga betusanga tugenze na muyaga gwa kusaba obusazi. Ekyokubiri tetusalanga obusazi kubanga gundi atugambye. Oli bw'aba yabayitira mu dino agamba nti mukube Kyagulanyi, mukube Nuupu, mujje Bakali mwesimbewo. Okay. Naye nze ngamba emmotoka bamwalinya emmotoka mwalinya y'amagye kuba nze ndaba gye mwagenze mundi ewafu tewali gye batwala. Era nze nkwera di ebenaayisa okukandiya ekibiina kijja kuwonga nnyo